nalutanga n'omukazi ankozesa yali mukazi naye ng'aliko obusajja Alright, mbanirizaako wano ku YouTube channel amanya n'eddoboozi Maggie nga bulijjo. Mwena abeekumira ku channel eno, big up my people, abalikinga, abakomentinga, abasubscribinga. Eno story y'olwaleero gye ndeese eyokya. Mwana muwala ono ngenda kuba nga nkuwa akatambike naye nsabye obe nga okamalayo. Story ya mwana muwala ono eyagala okufaanagana mu next story y'omwana omuwala oli yagamba nti omujinni gwamukozesa agenda okudda engu ng'ali mu kitaba kya musaayi. Kati ate story ey'ono ye kyatandikira mu kirooto naye waliwo byanyumya ebyasooka okubeerawo ewaka awo ne bakamaale before nga kino tekinnabeerawo. Akeera ku makya ebyabaddewo mu kirooto akeera ku makya ebintu nebeerawo mu reality. Katugende mu katambi munnange naye nsabe video mukwano girayikinge okomentinge obeeko ne gosharingira ate era ogirabe mpaka gyegwera. Eno video tosaanidde kubaako kintu nekimu kyosubwa. Katugende mu katambi kano. Ne tubeerawo kati ekisibo kyaggwako ne baleeta n'akanyonyi bakaleeta naye base kiro bwe bakaleeta ne kabeerawo kati nzijjukira olunaku lwe nakola vidiyo oba yali lyaluyimba kino nali mu saati ya white n'empale ya black just of recent ennaku nga nnyo emabega olunaku lwolwo lwe baatwala akanyonyi bakatwala kiro naye kiro ekyo n'ekirokyo kye naloota nga n'omukazi ankozesa yali mukazi naye ng'aliko obusajja ng'ankozesa before abasajja baatuli mu maaso oba abavubuka baali basatu amanga those three mwalimu boyfriend wange and he hated me from there and then okitegeera nangamba tekisoboka biki oba okitegeera but eyali ankozesa nga mumanyi by face twakula naye nga muwala era kituufu muwala naye yamerako obusajja nankozesa. Olunaku olwo nali ntudde waneeno olunaku olwo musana kale namala okuloota ekyo kirooto kati ne tugenda mu musana ku makya bwe bityo kati nali ndi waneeno nga ngolola ngoye jjukira baatwala akanyonyi ekiro olunaku lwe naloota lwennyini baatwala akanyonyi ekiro sigamba nti oba naloota leero ekiro lwero no that very night gye nalooteramu ekirooto lwe baatwala akanyonyi munnange ntuula wano ndi mu kugolola ngoye ntudde nga mpulire ekitaba ky'omusaayi munansonyiwa amazima gennyini mumanyi omuntu ali mu kubundula amazzi bwakya ku makya nga bwe naloota bulungi nenzuukuka ku makya but I didn't have energy by that time kale saabira n'amaanyi olunaku lonna zalinga ssaawa 8 awo natuula nali ntudde ku katebe nga ndi mu kugolola ngoye nawulira ekitaba ky'omusaayi nga kinvaamu real si kuloota nakyo kyali real physically negwiyika wa nengamba ekikiggwe nengamba banaye banasonyiwa ndi mu kukankana I don't know why but empewo enkutte ey'amaanyi nno nengamba ekikiggwe kino tekisoboka negamba periods ino period kikakyo gye sitagendanga mu okuva lwe natandika okulwala kino tekisoboka nekitwala easy omugongo gwanuma amagulu gannuma banaye mubiri gwanuma omutwe gwanuma olunaku naye kyewuunyisa nti omukazi bwe yali ajja nze nga ndwadde omukazi atera okumbuuza kiki ekikuluma by that day she asked me like omugongo gukuluma amagulu gakuluma omutwe gukuluma banaye siri kunoonya content I'm really serious this is true nemugamba yes binuma teyanyaga kyegambo kyonna ekirala okujjako okusirika n'agenda bwe yagenda n'abeerayo nembeerawo nze bannaye munasonyiwa nze ndwala periods zange naye nze sijjuzangako paadi yadde n'olunaku n'olwo
nze periods zange nzigendamu ennaku enza ekinene nnyo lumu kitundu nnaku 2 kubanga era nze mmanyiridde nga njosaamu emyezi nembuuka guno nengenda guli nembuuka guli nengenda guli oba okitegeera but sijjuzangako paadi mbulwakuba nabuuse guno omwezi but this time round mu nnaku 4 nkozeseza epaadi ezisooka mu 10 ate nga ngenda kweza kimazeeko emirembe omugongo nga gunnuma buli kimu kinnuma ekyamazeemu amaanyi kyeki kyantukako ng'olwaleero ne wayitawo olunaku olulala now the 3rd day nga ndimu ekyo ekintu which was like yesterday bwagenza okutya ku makya kosinze mbadde nzuukuka saa 12 nenkola emirimu gyange saawa nga 3 nga maliriza ebyange kati omukazi azuukuka kumaliriza bintu kulya breakfast nga tugenda omukazi yazuukuse kyentababulidde nti luli nazuukuka nga I cannot walk, I cannot stand, I cannot do anything but yet I have to work. Simanyi, this video will be long. Inga nina okukola nazuukuka nga sebitegeera naye nga nina okukola ki nga nina okukola bannange byannuma. Emboozi ya mwana muwala oyo tugenda kugimalayo eriko paati 2 naye njagadde mbeeko kyenkugamba gwe Kadaama ali wano naawe asuubira okutambula. Buli ebintu we biti we bikutuukangako mukama wo n'akeera ku makya n'akubuuza ebigambo bye ngenda okugamba. Manya bumanya nti ebintu ebyo bakama wo be baabikoze era babadde bakimanyi bigenda kukutuukako. Era omanye bumanya eiza nga kiri mu famire oba nga bakikukoze bukozi babuuza ebigambo bino. Mukama wo bw'akeeranga ku makya n'akubuuza nti ekiro oyina kye walabye oba oyina kye wawulidde ekiro nga kituufu oyina ebintu bye walabye bye bitategeerekeka oba nga waliwo ebyakutuuseeko ekiro boosi n'akubuuza ayagala kukonfaaminga bye baakoze kituufu byakoze oba nedda. Nkwegayiridde Kadaama boosi owona omuwulidde nga yamubuuza ku makya we yakeera ku makya n'amulaba nga tali mu mbeera nnungi nga si yamugambye n'amubuuza omugongo gukuluma amagulu gakuluma omutwe gukuluma nti ye boosi n'asirika. Onfuna boosi ono amanyi bulungi nnyo ekintu ekiri mu famire. Eiza nga baakimukola bukozi Kadaama nga bw'owulidde anyumya ku mboozi y'akanyonyi olunaku lwe baatwala akanyonyi lwe yeegatta n'omukyalo oli alina ebitundu by'abasajja mu kirooto ebyatuukawo in the morning kwe kubreedinga. Boosi ebibuuzo bye yamubuuza boosi yali amanyi kye baakoze we baba nga tebaakikola bukozi boosi amanyi bulungi nnyo ekiri mu famire era nga kirina okutuuka ku buli Kadaama wabula ekiri mu paati 2 nga sinnagenda mu paati 2 boosi bw'akeeranga ku makya n'akubuuza nga kituufu waliwo ekyakutuuseeko ekiro mu bintu ebyo eby'amasaani oba yiza wakirabye oba byakoze bitya nga byabaddewo ekiro n'akubuuza omugambanga nti nedda. Why? Tomulowoozesa nti bye yakoze byakoze. Agenda okubuuza ng'ayagala kukonfaaminga bye baakoze byakoze oba nedda. Kati mukwano bw'akubuuza nga tolina ebintu bye walabye ate n'abikubuuza nga morning mugambe nedda. Naye tokoma kumugamba bugambe nti nedda ofukamire ku mavidiyo osabe. Kadaama bw'otuukangamu eyo ennyumba mmanyi oyina okusaba oyina okusiira oyagala toyagala. Tuve mu kukaaba obukaali n'okudduka mu kyumba n'ogamba sijja kusobola mizimu gya wano kanziruke. Alright, katweyongereyo ate mu paati 2 naye sigenda kubanga paati 2 gibaterawo wano eno kuba mpanvu ngenda kwogera ku biri mu paati 2. Mu paati 2 omwana omuwala oyo agambye nti ekimuleese okuba ng'akola vidiyo eyo
asaba kumugoba Kadaama abaludde ku kyeyo mumubuulire kino kiva ku ki kubanga agambye nti bwe yamala okulwala bw'atyo ye yabadde ng'atereeramukko yagenza okukeera ku makya olwaleero ng'ate boosi we ye mulwadde nga Kadaama bwe yabadde alwadde mbu nga bwe byatandise ne boosi Kadaama agenza ozuukuka nga boosi takyasobola kutambula ng'omutwe gumuluma omugongo gumuluma amagulu gamuluma nga Kadaama we yalwadde oba ebyabadde biruma Kadaama kati wano Kadaama wali confused agamba ali confused yasobeddwa agamba ye yaliko obuzibu oba boosi we yaliko obuzibu kubanga Kadaama we yabadde alumizibwa buli kimu nga we kyabaddewo olwaleero kiri ku boosi kati wansobereddwa agamba yaliko obuzibu oba boosi we yaliko obuzibu bw'oteesa ki omulabe wange Kadaama yaliko obuzibu boosi yaliko obuzibu nti yalina kyeyabadde akoze Kadaama oba ekizibu kiri mu nnyumba naawe ali eyo nga kyali kikutuuseeko mukwano okkirizibwa okujja mu kabokisi kange n'ompa sitoolo eyo oba toyagala kuteeka mu manya go na kifaananyi kyo ekifayini osobola okujja n'ompa sitoolo eyo nemba nga nzijja wano eno nenjiwa abantu ebyakutuukako byali bitya kubanga omugaso gwa channel eno okulaba nga bankuba kye babeerako bye bategeera tetutiisa gwe ali Uganda wano okuba nti ogenda okuba ekyeyo nedda naye tambula ng'okimanyi nti in case singa ngwa mu kiyumba bwe kiti ngenda kukola ntya ngenda kwerwanako ntya mmalako ntya oba okitegeera so byeba abalungi naye ng'okuteesako kukulu nnyo ate awo mu comment section mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde amannya asigadde nga nze Maggie omuweerezaawo atakyuka yenso owa bulijjo ate nga stories nkyakuleetera nnyingi nnyo nkuba kyeyo ali eyo channel eno gyekwate mubeere bulungi mweraba